Makko Essuula 15. Obudde bwali nga bwakakya, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga n'abanyonyezi b'amateeka era n'abakiise abalala bonna ne bateesa, ne basiba Yesu ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato. Piraato n'amubuuza nti, "Gwe kabaka w'Abayudaaya?" Yesu n'amuddamu nti, "Nga bw'oyogedde." Awo bakabona abakulu ne bamuwawaabira emisango mingi. Piraato n'amubuuza nti, "Tolina kyakuddamu? Laba emisango gye bakuwawaabira bwe giri emingi." Kyokka Yesu n'atayongera kumuddamu kigambo. Piraato ne yeewuunya. Mu biseera eby'embaga ejjuukirirwako okuyitako, Piraato yatanga omusibe gwe baamusabanga okuta. Ku mulundi guno mu kkomera mwalimu omusajja ayitibwa Balabba, eyasibwa awamu ne bajeemu banne abatta abantu mu kajagalalo. Awo ekibiina ky'abantu ne kyambuka ne kitandika okusaba Piraato okubakolera nga bwe yali amanyidde. Piraato n'abaddamu ng'ababuuza nti, "Mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya?" Ekyo yakyogera kubanga yamanya nti bakabona abakulu baali bawaddeyo Yesu lwa kumukwatirwa buggya. Kyokka bakabona abakulu ne bafukuutira ekibiina ky'abantu nti Piraato abateere Balabba mu kifo kya Yesu. Awo Piraato n'abagamba nti, "Kale gwe muyita kabaka w'Abayudaaya naamukola ntya?" Bo ne bamuddamu nga baleekaana nti, "Mukomerere ku musaalaba, ku musaalaba, ku musaalaba." Piraato n'ababuuza nti, "Lwaki? Kibi ki kyakoze?" Kyokka ne beeyongera bweyongeza okuleekaana nti, "Mukomerere ku musaalaba, mukomerere ku musaalaba, mukomerere ku musaalaba." Awo Piraato olw'okwagala okusanyusa ekibiina ky'abantu n'abateera Balabba. Ate Yesu yamala okukubibwa n'embooko eriko amalobo agasuma, Piraato n'amuwaayo okukomererwa ku musaalaba. Awo abaserikale ne batwala Yesu mu lubiri lwa Piraato oluyitibwa Pulayitoliyo, ne bayita bannaabwe ab'ekibiina ekyo kyonna, ne bakuŋŋaana. Ne bambaza Yesu olugoye olumyufu, ne bawetaweta amaggwa, ne bagakolamu engule, ne bagimuteeka ku mutwe. Awo ne batandika okumulamusa nti, "Wangaala kabaka w'Abayudaaya! ne bamukuba mu mutwe n'olumuli, ne bamufujjira amalusu, ne bafukamira nga beefuula abamusaamu ekitiibwa. Awo bwe baamala okumukudaalira, ne bamwambulamu olugoye olumyufu, ne bamwambaza engoye ezize, ne bamufulumya, ne bamutwala okumukomerera ku musaalaba. Awo Simooni Omukireene yali ayitawo ng'ava mu kyalo. Abaserikale ne bamuwaliriza okwetikka omusaalaba gwa Yesu. Simooni ono ye kitaawe wa Alekizanda ne Ruufo. Awo Yesu ne bamutuusa mu kifo ekiyitibwa Golugota, ekitegeeza ekifo ky'ekiwanga. Ne bamuwa omwenge gw'emizabbibu nga gutabuddwamu envumbo eyitibwa mira, kyokka n'agaana okugunywa. Awo ne bamukomerera ku musaalaba, ne bagabana engoye ze nga bazikubira akalulu, balabe buli omu lw'anaatwala. Baamukomerera ku musaalaba nga ziwera essaawa 3 ez'enkya. Omusango ogumuvunaanibwa ne guwandiikibwa nti, "Kabaka w'Abayudaaya." Baakomera n'abanyazi babiri, buli omu ku musaalaba ogugwe okumpi ne Yesu, omu ku ludda olwa Yesu olwa ddyo, omulala ku lwa kkono. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekigamba nti, "Yabalirwa wamu n'abamenyi b'amateeka." Abaali bayitawo ne bavuma Yesu, ne banyeenya emitwe, era ne bagamba nti, "Ha! Wamenya essinzizo, ate n'olisimba mu nnaku 3. Weewonye, va ku musaalaba okke." Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka nabo ne bamukudaalira nga bagambagana nti, "Yawonyanga balala, tayinza kwewonya yennyini. Kristo kabaka wa Isirayiri, kaakano ave ku musaalaba ke, tulabe tulyoke tumukkirize." N'abo abaakomererwa buli omu ku musaalaba okumpi ne Yesu ne bamuvuma. Okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuusa ku ssaawa 9 ez'olweggulo, ekizikiza ne kibikka ensi yonna. Ku ssaawa ey'omwenda Yesu n'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti, "Eloi, Eloi, lama sabakutaani." Ekitegeeza nti, "Katonda wange, Katonda wange, lwaki onjabulidde?" Abamu ku abo abaali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti, "Wulira, ayita Eriya." Awo omu n'adduka n'annyika ekyangwe mu mwenge ogw'emizabbibu omukaatuufu, n'akissa ku lumuli, n'awa Yesu okunywa.
nga bw'agamba nti, leka tulabe obanga Eriya anajja n'amugya ku musaalaba. Yesu n'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka n'afa. Awo olutimbe olw'omusinzizo ne lulirikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Omukulu w'ekibinja eky'abaserikale yali ayimiridde awo ng'atunulidde Yesu. Bwe yalaba engeri gy'afuddemu n'agamba nti, mazima omuntu ono abadde mwana wa Katonda. Era waaliwo abakazi abaali ewalako nga balengera. Abamu ku bo be bano: Maliya Magudaleena, Salome ne Maliya nnyina Yose ne Yakobo omuto. Abakazi bano baayitanga ne Yesu nga bamuweereza bwe yali mu Ggaliraaya. Era waaliwo abakazi abalala bangi abajja naye ng'ayambuka e Yerusaalemi. Obudde bwe bwali buwungeera, ate nga lwali lunaku lwa kweteekateeka, kwe kugamba olukulembera Sabbaato, Yosefu ow'e Alimataya n'ajja. Yali mubaka mu lukiiko olukulu olw'Abayudaaya, assibwamu ekitiibwa. Era naye yali alindirira okujja ku bwakabaka bwa Katonda. Yosefu oyo n'aguma n'agenda ewa Piraato n'amusaba omulambo gwa Yesu. Piraato ne yeewuunya okuwulira nti Yesu yafudde dda. N'ayita omukulu w'ekibinja ky'abaserikale n'amubuuza obanga Yesu yafudde dda. Omukulu w'ekibinja ky'abaserikale bwe yamala okukakasa Piraato nti Yesu amaze okufa, Piraato n'akkiriza Yosefu okutwala omulambo. Awo Yosefu n'agula olugoye olweru olulungi, n'awanula omulambo gwa Yesu ku musaalaba, n'aguzinga mu lugoye olwo, n'aguteeka mu ntaani ey'empuku era eyali esimiddwa mu lwazi. N'ayiringisa ejjinja, n'aliggaza omulyango gw'entaana. Maliya Magudaleena ne Maliya nnyina Yose ne beetegereza omulambo gwa Yesu bwe guteekeddwa.